nange bwentyo sebo. Amina. Webale kuweereza. Naawe weebale obuweereza eyo. Tuweereza. Buli lwenkeera ne mpulira nti oli taratibu. Amina. Nga mmanya nti mission ey'obuyiiya egenda mu maaso. Kituufu. Ate nga toyiyiza wekka wabula naffe kubanga bw'otunuulira ndowooza ku lupapulo obalaba abo ndowooza nkulaba waawo ku mmeeza abo bateekwa okubanga chapter bakwatako ku yiyo oba obalaba obucupa obwo kyekyo kyennyini awaawo. Kati bw'ogamba nti ssebo buli abazze n'oba inspiringa kituufu ndaba nga n'omukulembeze bw'akyongeramu amanye ensibuko yaakyo naye mboozi giri gye mwayogera kati bye yandibadde anyumyako okusinga. Omukuzannya n'ogukolamu ki omujaaja ogukolamu ki n'ebirala byonna nkulaba yeeyo ssebo kizaamu amaanyi era nga mu mbeera eyo kataligirya awo yonna Uganda weegenda eribiika amasumba kizaamu amaanyi ndabira ddala omulamwa gutambula era nja kwebaza bonna abafuddeyo okulaba nga bateeka mu nkola kituzaamu amaanyi nga ffe aba Prof by research okulaba nti ebintu bye twogerako tekinologiya ono gwe twogerako ow'obuyiiya ate abantu bamutwala mu maaso tulabira ddala nti tugenda kufuna omugijja omupya ogw'abannasayansi naye nga mu mbeera eyo buli omu ali involved tisigamba nti abasoma bokka ne tulina abalimi baffe tulina abantu baffe abakola emirimu emizito bonna nga bali involved ekizaamu amaanyi nabaddeko Arua eyo mu wiiki Arua eri ddala ewaffe Arua era nga omulimu gugenda mu maaso bwangi ssebo abasajja bali mu kukamula eyo bali mu kukamula oyiro bakamula ekisubi era twade tugenze kwongeramu notisi wa notisi omala okukebera olabe biki bye bakozesa kansubire nti bakozesa food grade ebyuma ebya food grade bulungi nnyo bye bakozesa era bali mu organic bulungi nnyo butereevu kugamba ndabira ddala nti omulamwa guno ogwa ssente zimera ku miti weewaawo gufuuse omulamwa nkulaba ssebo kinzizaamu nnyo amaanyi okulaba nti abantu omulamwa bagukutte n'amaanyi era ndabira ddala nti Uganda empya oba Uganda eri science led nga tukozesa nature girabako ate era n'omukulembeze yaga nti science tumukulembeze nnyo naye tetujja kusoma wabikwate kyekyo kyennyini tukole nga avaamu okuyiiya yesebo obuyiiya kintu kikulu nnyo naddala nga tukozesa ebintu byaffe bino ebitwetoolodde ettaka ndiraba lingi nnyo wano abantu bangi nnyo tebamanyi kyakukola naye nga ate bw'oba weekutte ku munno asobola okuwagala butereevu munno oyo yaliwayo Prof by research nkuwulira kyekyo ekyuma kiwagala kyuma ddala era mu mbeera eyo njagala buli munnayuganda abe n'ekyuma mu maka ge kyekirotto kyange awo tujja kuba tukoze beera n'ekyuma mu makago kubanga tunagamba ekyuma kiwagala kyuma nga nze sirina kyuma kati tunakuwagala tutya tolina kiwagalwa oba ate naawe twagala naawe ng'omaze okuba n'ekyuma naawe wagala yo ate neyiba naye afuna ekyuma naye awagale kyekyuma kiwagala kyuma n'olwekyo tulwane nnyo abatuwuliriza abatugoberera buli omu afuneyo ekyuma kijja kutuyamba okugenda mu maaso kijja tuyamba okulaakulana kijja tuyamba okukyusa omugijja omupya okugutwala ku ddaala eriddako nga bannaffe bamagulu meeru mu industrial revolution we baatulekera kasita bagenda industrial awo kintu nekibanga kiwedde awo baabuuka fe ne batuleka kubanga bakozesa byuma bwe bakozesa ebyuma ogenda okukakkananga buli kimu kikoze kikyuse scales of production ezeyongera obungi bw'ebintu bye bakola ne bweyongera naffe bwe tunakola mu mbeera y'emu buli omu n'afunayo ekyuma nabwe bakozeyo akantu katonotono ne muno n'akolayo akantu katonotono tujja kufuna wealth generation
obugagga obwensibo si bwa kifuusa olina okubanga olina by'okwatako yesebo kikulu nnyo obugagga obwo obwensibo nkulaba sebo oluusi butuyita mu nkwawa abantu bangi nnyo ne bafuna riches obugagga obw'omwaka newagamba omwaka ogusooka ogwokubiri ogwo mwana wattu sente yali azirinako naye zaagenda atakulaba atamulaba maama amunyooma nkuwulira naye bwe tutandika okukola emirimu gino nga tukozesa ebitwetoolodde nsuubira obugagga obwensibo oba wealth ejja kujja era n'olwekyo tukole n'amaanyi Prof by research bagamba nti anytime any day weewaawo tuli baggule mujje tubawagale mujje tukolerere wamu agali awamu gegaluma ennyama Omukenkufu Nyanzi bwentu bwengamba era sebo nga bwe nakusuubiza wiiki ewedde weewaawo energy era mbadde ndi mu kuwoominga bwe tubanga omuntu weetegeka ttiimu kusamba eno ku touchline twalinze dda n'akatabo twakajjeeyo dda kubanga ekigambo kye bayita energy kikulu mu bulamu bwa buli muntu yenna akyassa kubanga ng'oggyeko industries yesebo ne discovery eya energy oba omuliro kyakyusa nnyo omuntu kyamujja mu mbeera ey'ensiko ey'okulya ebibala emmere embisi ndowooza oba n'ennyama basooka kuluma mbisi yalinga mbisi nga tebigenda naye bwe yazuula omuliro kati ebikimu ne kikyuka kati bwe tulabira change zino zonna ezizze energy ekikulu nnyo actually bwe yazuula omuliro kiba kitegeeza nti yasobola okufumba ate yasobola okulabisa ekiro yali nga yeebaka mangu ng'asobola okulabisa ekiro kitegeeza nti yasobola okusaanuusa ebyuma awo ne biyitirira innovations ne zeeyongera n'abalabe abasinga n'abagoba abalaba baali bamusumbu wakati nga bwe tulaba ebisolo by'omu nsiko empologomezze ng'agisuulira ekisiki n'edduka emisinde kilomita nga 2 ekomawo nkeera n'olwekyo energy ekikulu naye ffe tusigalidde nnyo mu energy innovations ebyamaanyi ebya energy bio energy tusigalidde nnyo ate nga twandibadde b'amaanyi okusinga ensi endala kubanga kati wano tulina empewo nyingi empewo ekunta tuli eva ku nnyanja ez'enjawulo Lake Albert, Kyoga, Lake Victoria ziri zonna yotwala tugende katwandibadde ne wind energy empewo eyo tutujjamu amaanyi tusobola okukola industries yesebo kuba kati kikyannemeseza okutwala bannayuganda ku second generation mu industrialization tukyali ku bya energy netandikibwako nko naye yandibadde masannyalaze ebyuma kati ebya filifeezi omuntu asobola okukola ttani 10 olunaku nkuwulira naye ogenda n'olabanga energy needs ng'ani anaasobola amagye olugende 3 phase agamba hazivuddeeko era abantu baffe wetuba tuliyo ebyuma bino ne balunabba abatera tugamba kyamasannyalaze oba si kyamasannyalaze nti kyamasannyalaze nagamba feri gye tuli tegaliiyo tetulina masannyalaze abamu gye gali ate era tebasobola kukola ki twatambulako saidi z'eziro obweyo wiiki nga 2 emabega eyo naye nga amasannyalaze baagayisaawo naye nga abantu abamu ne tuyimirira ne tubabuuza banne wano nga mmwe temulina masannyalaze nagamba amasannyalaze gasobokako gabagagga tetwasigala kugatunuulira gagenda ku miti gayitira ku miti gagendeeyo okiraba naye nga ensi tesobola kukulaakulana tewali energy kutegeera n'olwekyo nga tetunaba kukyukako eno energy endala ey'abannaffe katandike ne bio energy omutonzi gye yatuwa otyo eri renewable teggwawo nkuwulira renewable energy eyo gye njagala tutandikireko tusobole okukyusa embeera kuba kati waliwo solar energy solar energy maanyi ga njuba okusooka nga gaakajjanga oli alowooza nti kasola pano tekalina na maanyi nnyo gali awo naye kati bakoze pano sebwamu ne bakonekitinga amasannyalaze okusobola ogakwatako ne gakkubira ddala kyekyo kyennyini naye kitegeeza nti omusana wano gwa bwereere tewali agusasulira naye era tusigadde wind energy tusigadde
wuliriza bioenergy at least ebiri ebirala nsolo basonyiwa naye bioenergy ne tusigalira mu butuufu kubanga mu bioenergy mulimu biofuels zeziriwo ezo kati nga ebirowa tujja bisomano mpolampola ebirowa wamma ebirowa bimaze emyaka n'emyaka wano mwakoma kubisimbako vanilla ne tuddayo ne twebaka ne mukomaawo twakoma ku vanilla kati vanilla bwe yagwamu ebbeeyi abamu ne banyiiga n'okunyiiga ne batema na butemi yes so n'ebiroowa ebyo nga yegamba nti kati vanilla katumukungule naye ebiroowa bino ate byo tubikozeemu ki era ino egenda kuba lesoni yennyini ebiroowa bivaamu amafuta bivaamu amafuta kati bano bayiza okukamula bandibadde ate nabo bagenda ku ddaala eriddako kubanga bafunayo ku biroowa ne tubikamulamu amafuta ne tukolamu amafuta ga biodiesel biodiesel gana agatambuza zi generator agatambuze gasobola okuva mu biroowa wangi fwali masanafu twegirisa wangi emiti waliwo enkuba eyatonya wiiki eri nesuula emiti netutwabaleka bulisi nga tukola biodiesel waffe abalala batunulanga bagamba leero enkuba kyetukoze nga gwogamba enkuba kyereese nga twekoya biodiesel so ebiroowa bivaamu amafuta kiki okamula kyawo ensigo ekisigo ekyo ebiroowa mu luzungu bye bayita jatrofa jatrofa abali mu kiraasi bannange jatrofa mu munoonyeko jatrofa ate ajanjaba ne zi viruses ate era ddagala ate ku sayidi eri nze kyenalabe mwami Kisenyi ensigo zino zivaamu butayaka ddagala ly'amaanyi ekyo kye doctrine of signature nagizudde nga mwe muli ensogaswaga mwe muli kabaka njagala n'ebiroowa energy eyo gye biina ate ffe abantu etuyamba nnyo ekyo kyo nakiyize era nalabye wano waliwo kavidiyo akatambula ak'ensogasoga naye twabibagamba dda omuzungu yamaze kakoonako ssebo ng'ali awo abuulira abantu tibannange mumanyi simanya kino bwe kiba kikuluma siigako wano simanya biki nyika ekiwero okiteeka awagikuze omalewo essaawa 24 ningamba bannaye nze mwami Kisenyi nakugamba omuzungu bw'aba teyogedde ku kintu kino omufirika tagolokoka bw'aba balina kugolokoka 9 babiri bokka be bajja kugolokoka era abantu abambuuza interviews challenges kizosanze ntera okufuna interviews z'abannamawulire ab'enjawulo bagamba biggest challenge ebadde nti abafirika oba abannayuganda tebakkiririza mu bintu bikoleddwa mu Uganda omuzungu amala kukyogerako bwe balaba nti kiri made in Uganda nga batambula naye bw'oteekayo face omuzungu ne bw'aba nga abadde mugenyi bugenyi n'omuteekayo mabega booti n'abuuzaako ku bantu birimu abazungu biggest problem gye tuyina inferiority complex simanyi bwe tugenda girwanako ensogasoga eyo oba myaka giringa 7 emabega nga tujyogerako ebyo byonna bye yayogera netwogera ne ku Jamaica n'engeri gye bamukola n'ensibuko y'ensogasoga engeri gye yava eno n'ekuta n'ogamba nti yo tugikola tutyevaemu raisini obutwa obwo byonna n'ogamba nti kugisiikako okukola bwe tuti era omuzungu yamaze kyogerako kati buli omu butowa ensogasoga kasita bonna bayimba kasita nadde ngamba kiki ekigudde mu ggwanga buli omu akubira beggulu baagala nti kasita omumanyi kasita kwe kulaba akavidiyo ak'omuzungu omukyala oyo Barbara kati kwe kuzuukusa abantu nengamba yi kati omuzungu bukyatayogereko tugenda kufa bufi tugolokoke bannaye tubeere mu kiraasi kubanga kati nze ngenda nembagamba ffe twafuna n'omukisa ne tubasomesa ne musandawo nabakiraba butereva ne bakirabako n'amaaso gaabwe bwe bati ne bajja mu kiraasi era n'omukulu yambuuza abazungu baba bakimye ki mu kiraasi yo agamba mata omuzungu ajja asome ewuwo nti yesebo ate ekintu okukirabamu kye twerabira nti ebintu by'oyogerako wasooka kgenda mu kibiina ebitabo by'abazungu bye wasoma
naye gwe tewasoma kikwate yes n'oyitawo ko n'ogamba kale byonna mbisomye nga biochemist kakati mbuuka ntya ku ddaala lino ku bino byensomye kaŋŋende nziremu nsome emiti n'ebibala n'ensigo byonna ebiri mu Uganda byo kubanga wali omanyi nti byo ebimu tebifaanana na byabali eri kituufu nnyo ekyo kiba enjawulo yali mu kubeera self taught okwesomesanga si kinoomu a difference so n'olwekyo ensogasoga eyo nnungi nnyo kakati ebyo byonna bivaamu amafuta era nyina ne sitovu yange gye nakola nagikola mu buto ebiroowa gyeri masanafu sitovu eyo era bwengira nga nfumba ku lukambwe olumanyi lukambwe nnyo tukozesa butto oyo njagye basomesa mpola ezo zonna biofuels tugenda kuba tuzisoma engeri esolo zikozesa okutapinga energy n'okuzikozesa okujjanjaba biofuel kubanga zirina bioenergy ate omuntu waba ne energy cells zonna ziba namu omuntu cells bwe zitaba na energy oba obutofaali omuntu aba mufu so n'olwekyo kinsanyusiza nnyo okulaba nti ebintu bino tubisobola okukula wano era tujja kufuna n'ensigo abantu babisimbe tukolemu amafuta tukolemu ebifumbe emmere ebirwaninga engine bintu bingi nnyo simple physics naye kinuma naye kina kyakola okulaba nti obeera mu agriculture ate nodda mu kubanga gaapu nene nnyo gaapu eri mu nsi yaffe y'amaanyi kuleetera okuba everywhere okuyambako ekitegeeza nti kati gwe wandibadde otula butuuzi n'ogamba nze nja kuzuulanga bwe mmala okuzuula nga mbagamba nti kiikyo nkitadde buli omu n'atandika okukinoonyako omulimi n'agamba nti akola eddagala naye n'agamba nti kino kubanga mbeera eyo makeeni mbuza abaana naye kati mukola ki nga muvudde mu ssomero kubanga ogenda n'obanoonya nga tobalaba era kikyaliyo ekintu ekyo n'emakerere obanoonya n'obalanagane kati njagala kufabricatinga kino omwana bw'omuwa n'akolaga dibengali ate nga kikupushinga okwekwatiramu n'olaba lisoosi eyo noonekevunda n'owaako gwowa information ogekulaba nga tabikoze kyenalabye wano mu Uganda abantu baagala nnyo the end kiwedde the money sente naye process tebajagala how to get to the money ayogera sente naye process ayalowooza anaatula butuuzi awo n'ayogera ne bazimuweerawo actually process ekuwa product emitenera gino gyekikuwa ekyamaguzi product ate nereeta sente kitegeeza bwe mba saagala kuyita mu mitendera ne product sirina kubanga ate product gyo waliwo osobola okutunda ekintu nga tekiriiwo oli mutuufu tosobola kutunda nga kaboozi singa tebaddewo product ate abantu bandibadde tebalina kye bawulira kye bayita kaboozi so osooka ku process nodda ku product sente ze zisembayo ye final reward nkuwulira ne kati bo baagala sente nga product tewali ne process teriiwo kati obeera nze nzirayo mu process nkuwulira n'ogamba kati katuddeyo tuyigirize abantu okukola bino tuyigirize abantu okukamula kati baba n'akamula bafune product ate product ereete ki sente nti abantu ettaka baliteekateeka bwe liti ne musimbako flax ne mufuna product eya flax asingawo ne mufuna sente kyekyo naye kati ye problemu ey'abaana abaffe kati tulina obayigiriza nti process yenkulu okusinga sente ate process abamu baagala eyanguyirewo era kasita balabanga kitwala ebbanga kati tolaba nti oyogedde ku biroowa oli bwona amugamba nti ajja kubuuza ekibuuzo ekisooka bwemba olinga abaddeyo ajja kale omukazi tukuwulidde naye bwe mbisimba mbikulira mu bbanga ki so nno takubuuzizza nti mbisimba ntya ne bibanga bijja kuloka bulungi kituufu tajja kubuuza naye nga tugenda bikwatako mpolampola mujja kukkiriza nti sente zimera kuki ku miti so n'olwekyo bioenergy tujja kulaba biofuels then n'okurecyclinga zino organic gundi zino kati nga oil
oyiro we mu motoka nayiza technology okumufuwamu oxygen n'atuwa energy tujja bisoma nga tubadde ffe tusumulula oteeka emmotoka y'okulunya ne bagamba nti akati ono ye oyiro addugala era ne bamugjamu ne bayiwa eri akati bajjamu babadde bayiwa bugagga bagenda mukuddiza omusaba n'ogenda n'omukolamu ekintu ekirala injinia Wandera nabo bagenda gamba bulijjo kale twayiwadde ekyobugagga tulina okumaximizinga gundi productivity mu waste ekifudde abamagulumeero ab'amaanyi bamanyi okuhandolinga waste ebisigalira ebyo byebikola ensi byebizimba ensi byebikola obugagga obw'ensibo kubanga bisobola okufunibwa almost at zero cost oli mutuufu nga totaddeemu nnyo kubanga kitulemesa okufuna zino sente zetuteekamu ze bayita cost of production amaanyi g'oteeka muki mukola ekintu n'ekintu bw'oteekamu amaanyi amatono ngamba mu costs kakitegeeza n'ebbeeyi eba nnungi ate ebbeeyi bw'eba ennungi ovuganya nkulaba ate bw'ovuganya obeera w'amaanyi nkuwulira n'olwekyo tujja kutandika mpolampola bioenergy nga bwe introducinze topic naye ka tutandike n'eri basic ebyo bye bijja okusembayo ebyo ebyokugattako oxygen mu oyiro oyo alina omuliro gufumba kakitegeeza industry bagenda kuyambibwa kyenalabye nti bw'omukozesa nga tewali oxygen ayinza okuleetamu ka suffocation naye kyangu nnyo naye kati bw'okubamu oxygen aerobic respiration eri temukkiriza okujja kw'ekintu era nti tolaba oli ne mu nku mu kyoto bw'ateekamu enku afuuwamu bw'ati gwaka ennyo aba ateekamu oxygen nanyumyanga naawe kati bubona amaanyi ga bubonerero twebaka kinakugamba tuli mu kulya nga katonga jjula kyekyo naye tujja zuuku kampola katandike ne energy tusookebwako ya wood waste nalabye obukuta bw'embaawo wangi obukuta bw'embaawo obwo obumanyi bulungi nnyo 10 ku 10 obukuta bw'embaawo buno mba mpulira njagala nakubyogera mukaama naye lwakubanga okireese tukyogere ennyo kuba okireetedde buli muntu naye nze nandiwere nga twogere mukaama abatono abanaategeera abanaabuuka ekintu naye kale buli omu tega amatu owulire tandika ssebo nalabye wabadde ba Canada bakoze order nga baagala pine wood pellets buno obuti buno babukozesa mu winter babuteeka mu zino zigundi zaabwe zibayamba okuwoominga waliwo stoovu zaabwe oba ziri ne bagiteekamu etera kubeera na mu ddiiro olw'obunnyogovu bubeera mu nnyumba bateekamu enku babadde bateekamu nku baladde baagala bwa pine naye bantu be bawadde order nga tebabitegeera ne baziringitana ngamba ebintu ebyo nsiba mbisomesa wano bagenza okujja ewange nga wooda eweddeko mukisa ne gubayita mu ngalo ate bajjogata namaze kusanga gundi naŋŋamba ate bulijjo nkuwulira opportunity yabadde mu $multi-million era yagenze naye nga so omuntu ekitegeeze eyabiwulidde ne bino yali yabiwulirako naye teyagattagatta yasoose kukola yekka nga bwe tukola wano okolera mmanju oyo tayogera kati ebigo ebigo byaweze 10 teyasituse kati yazza abadde kumbulya ku bigo bye yagudde n'agamba munnaye wayogera ku bigo nti tugudde eky'ekkumi n'ekimu simanyi oba naayimuka ntya kati katuddeyo mu wuudu eyo nabadde mu bioenergy bagezaako okufuna mu Africa kati obukuta bw'embaawo bungi katugeze obwa pine omumanyi bulungi sebo tulina abantu baffe abasala pine wano pine mulungi nnyo
pine akola ebintu bingi avaamu amasanda abantu bali mu kamula kati masanda ga pine go baita turpentine akoze wonders nyingi nnyo naye kati oluusi bwe bamala okusala emiti gya pine egyo obukuto obwo tusobola okukolamu ebintu bingi pine nga ye yennyini alina resin amasanda ago oba saapu ayaka ate abazungu bamwagala nnyo aina philosophy ne ya energy gyakwongera tujja gigenda mola nenze kyentunuulidde kati nga bano abasala emiti n'abantu abalinaanyi abasala emiti tusobola bukuŋŋaanya obukuto obwo ne tuteekamu wax micro wax wax oyo anti bw'oyogera ku wax nze ndaba wanjuki kati waliwo micro wax ne paraffin wax kati ezo zonna bwe baba processinga gonja amafuta ezo by products ebisigalira kati paraffin wax mwe batera okukola ebizigo petroleum jelly babimixinga ne white oil ne bakola ekintu ekyo abantu tebanenya nnyo okumanya bintu ebyo ne chemistry namusoma Makerere ate tewamusoma busomi wabula ate n'omuteeka ne mu nkola era mbeera eno nentunula mu chemistry synthetic chemistry nentunula neno mu phytochemistry naye lwakuba nti gundi oludda olumu engato yange eri nnyo mu phyto nakala nnyo obutonde naye nga neeri mbitegeera nabisomera ddala ate mukoddomi wange Kabuye Sembogga omumanyi bulungi nnyo omuyimbi oyo naye baami mukyala we yatufaako yayimba obufumbo ye mwana yali labu technician twabeeranga naye eyo kyovula Kabuye Sembogga njagala nnyo Jeni Kayanja mukyala w'omugenzi naye mulikola wange kutumiddeko nnyo Kabuye Sembogga omumanyi nnyo bulungi 10 nnyo ne musandawo n'atera okujja n'ayimba era nja kukanoonya wano tokakuba n'akuba bisaanyi ebufumbo ye mwana Jeni Kayanja oyo bwe twatabulanga ebintu wali e Makerere yali chemist mukama amusaasira ebyamusobako so n'olwekyo bwe tuba tutunuulidde obukuta obwo obwa pine obukuta obwo tutabulemu wax tugenda kukola tutya tugenda funa kilo ya wax micro wax oyo tumuyina ku ikotoreyo micro wax omumanyi bulungi nnyo namukulaga koko nnyo ye talina paraffin benzini nyingi tanyoka kati oba tomufunye osobola ofuna biwax ngaeyo Aluwa gye nabadde Aluwa balina enjuki pitirivu balunda nnyo enjuki ne Kongo eyo balala balundira Kongo abalala balundira Aluwa baba ne wax basuula mu ssuuli wangi ssebo basuula biwax abo bali kuki ati butamanya ekitegeeza yalabamu mubisi gwa njuki gwokka mubisi gwa njuki naye nga biwax oyo tusobola n'okukolamu kando tuzisomesa wano kando aza beeyi abantu omanyi kando ezo naddala kati kuba tetukyakozesa kando ziri obweru obuwanvu oba tukozesa zino ebimpi naye nga otabuddemu obuwoowo obulosa obumu bugoba nsiri obumu bukkakkanya omubiri naye nga okozesezza kando ezo kati ebisasalala byenjuki oba byebayita biwax bwebikolamu kando bisika negative energy bineutralizing negative kati abalina asima bibakolera nnyo ne bawona ogwo nagwo omusomo omulala tujja gugendamu emisomo mingi ebikola bingi era Abanyuganda abagamba nti ebyokola tebiriiwo kimpisisa ddala bubi nasomye report 60% of Ugandans tebalina kyakkola ngamba bano tebawuyanga ku Prof by research kweyitayo buyisi butereevu okola kye bayita window shopping ojja sigala kyekimu olondemu kyosobola okutandika nakyo oba sina kingi bagende ku YouTube ateke mbuteese emboozi z'omukenkufu oba Prof by research ojja kukakkana ng'obwongo bukyuse ng'ovudde mu kibox so osofuna micro wax oba biwax kiremu emu olondako kimu ku bino n'ogisaanuusa bw'omala ogisaanuusa n'ofuna obukuta buli bwa payini payini omumanyi bulungi bwe basala payini wano mu industry yandaba nnyo basala nnyo payini n'ebibanda eyo mu bwayise bagamba njagala obukuta bwa payini bwe twogeddeko si bwa muti mulala kati payini oyo omala ng'obukuŋŋuuta kye bayita sieving nga nfunamu empumbu fine powder
half kilo. Okay. Kati half kilo eyo. Kilo emu ya wax. Mo half kilo. Eyobukuta bwa pain. Yes. Genda mu maaso. Tabula. Tabula bitabula. Tabula. Omalo tabula. Yesebo. Kati tulina akuma. Kamitwala 25. Akakola mu pellets. Ate katya. Kali akakola obuntu buno obukoma essigiri. Bulighters. Sokoleki. Obwo bulijjo ndowooza bazinga n'engalo. Akuma we kali. Oyiwamu kino kali eri ne bufuluma nga bwetooloovu. Nga bwetooloovu buti. Nze nali ndowooza. Bannange ate lwakuba nange nali kata nga ndowooza nti nga ndaba ndowooza bakulunga bukulunge ng'omuntu anaagenda okukola oba agenda okugira ye twakulanga chapati edda. Daddies obwo bwe butyo. Yes. Nga ndowooza nti bw'omala n'olyoka osala n'akasobooli. So nno kuuma nga njiwamu mu kuuma. Ng'okola kye bayita wood chips. Oba wood pellets. Kano kanyigira ddala. Kanyiga bulungi nnyo ate ka mukono. Yesebo. Ka mukono siteri bya masannyalaze. Ne mukyala so 3 phase tojja tugamba temugirira ewamu. Yes. Ng'obukola obwo bu pellets. Kati bu pellets obwo Abakanada be baali baagala. Obanga bagenda bukozesa batya babuteeka wali okuwoominga egundi zaabwe ezo zawinga obanga era obuti obukuma sigiri bwe bubeera mu buwanvu bwabwo kyekyo kyennyini kakati oko kenkuma bwe nkwata n'enteeka mu kyoto kyekyo kyennyini bote bufumba mmere kati bukuma n'essigiri laita tebuvaako gaasi sulfur oxide kuba abamu n'okozesa ebiveera n'okozesa ebipapula okukuma essigiri na biki byonna sulfur dioxide oyo yaleeta amawuggwe gano abantu ne baziira carbon monoxide ne bafuna langa poisoning tekuvaamu kuba kati abantu bakumisa buveera yesebo kati sotandikawo bizinesi bwetyo mu bioenergy nga okola buti bukumaki bukuma sigiri nga bwa paini ate kaba kawunya bulungi nga kapaini ng'oli kati nga bannakampala bano ababeera mu market y'Abamakers ta parliament yesebo kati abo sigiri nabo bazeetaaga kubanga oluusi bakola ka barbecue babaawo ne zino ebyoto byabwe olw'eggulu babeerawo awo ne babikoleeza mu compound oli alina ekyoto kye yes oba woominga bulungi nnyo kati mu bioenergy katugeze nga abasala emiti egyo yesebo obwo bizinesi bandibadde bagyekwata nga bakola obwo obuti obukuuma ki n'atagenda kutema butemi egyo miti n'aviira yaawo ne bw'ogendeye mu bibira bya payini tulina omukwano gwaffe mwami Lujja ow'amaganya alina payini square miles za payini kati opportunity mukola obwo obukuma essigiri kati obuti obukuma essigiri obwo bufunye akatale kubanga obuveera bulwaziza abantu kansa olaba bano abakatale baali beepanka ffe tukumisa bipapula niwe abamu bwe bagenda mu Cancer Institute nga mwafunye langa kansa nga bamubuuza okozesa ki osula mu nnyumba erimu amafuta essigiri ogikumira munda okozesa parafini n'ogireka nekuba ekikka so n'olwekyo Uganda tulina okukyuka so katulaba olaba 25 raw material ali almost free kubanga balibira ngo bwoba okoze katugeze nga oguze buguzi micro wax oil nga tumuyina ku equatorial olunaku mwami Kisenyi osobola okukola emitwalo 12 ng'amagoba wangi sebo kubanga osobola okukola kilo 10 olunaku kilo emu evaamu packets 24 24 ku 25 naye kangende ne minimum 24 bw'ojjako bwa 10,000 yesebo tupakinga obuntu 6 ku nusu meka 10 so kitegeeza ofuna emitwalo 24 mu kilo emu mitwalo 24 otolako wakisi osigazaako egumu 2 nkutegedde kati ng'obutambuza mu masomero amasomero wano ogalaba gasitwagolinga n'ebintu omanye amasomero tegajja ku radio kwogera bizibu byago babyogerera mu PTA mu meeting eyo bwe mwawogerera naye kati okasitogende ate nze nalaba ku business era nali nkigamba n'omukyala Sanyu Robin amweruka nti business goyina okuinfluencinga abantu okubalaga kyoyina
abantu tebalowooza balina ebizibu bingi golina obalowoleza golina obbalo oli mutuufu ne bagula idea yo naye gwe woba tolowoozezza teyajja kirowooza golina okimulaga nti amasomero musitwagolingwa okuma ebyoto ne mukwata parafini ne mumuyuwa ku nku kati parafini oyo n'agenda mu bijanjalo by'abaana abaana ne beekyanga ne bakubira abazadde baabwe bateramu parafini wali oliddeko ku bijanjalo ebirimu parafini anti batulimbanga edda nti kukendeeza ku kabuvubuka ne homonies bino mbo so no wamma kati nze nzijukira mugenda okujja nti leero ebijanjalo bya naye era ne mumala galya naye si kye kyali ekituufu nti bayiwamu amafuta ne wano mukuma wane gafuumu gagirawo ekikka ekyo kikugenda mu bijanjalo kati kubanga baba bakuma ebyo bijanjalo entamu bagitaddeko ate babisseeko omukka guno ne guyingiramu ayeeko amafuta enku zikwatemu naye kati bakola buchacolators baba bujja bayamba ne bano abatunda ebintu ku kkubo abatwera ofumba emmere abakyala ba woteeri bakozesa amafuta si kirungi amafuta galina chemicals ezidamaginga omuntu n'olwekyo kyandibadde kirungi bizinesi ng'eyo eyokola obukuma essigiri oba wood pellets oba wood chips n'ogitandikira omwana wo nkuwulira osobola okugamba kati ze nkola bwa payini bokka n'oli abukumisiza awulira akaloosa nina gundi atuterutuweza kigozi ye yateekamu ne vanilla abutunda ku Jumia bulimu vanilla kigozi omumanya avuga ambulance emnyo ono owensambya wangisebo sikuyiya yayiya dda bwatyo n'abuteekamu vanilla ne kawunya bulungi nnyo kigozi simanyi nakumanya abensambya hospital badde sikimanyi ekyo tetunyigirangako naye balina omusajja kati babayita ba warden bali munoonyezaako omusajja ali innovative nnyo ne bamwongera opportunity amagezi gaalina mangi nnyo ate aganoonyeza n'agaccumulating over time yakola obwa vanilla n'abuteekako Jumia butunda bannange mulaba abantu bwe bagamba nti sente ziri ku miti sente zimera ku miti naye kamala okubuuza nfunye ogambye empumbu ya pine ate oli bw'aba ne pine needles nazo kasitazikaza azikaza n'azikubamu ensaano n'azikuŋŋunta akati lwaki era atabulamu afukiro ekitegeeza awo nja kutambula nenkwata family mu kifo kyokugamba nti ate simanya bannaye ne tunoonya alina emiti egya payini etugamba tubadde tusaba tukulongoosezeeko mu payini muno oyagakola ngaakanga kakalitunsi ako nakayiga nenkawandiika ku bbali neŋŋamba luli olwo kikola esebo n'ofuna kikola bulungi payini nazo zikola pine needles kugamba amakubo mangi lwakuba nti oluusi tusigala mu kibokisi ne tulema okifuluma n'olwaleero njagala abantu bafuluma ekibokisi ebere new change new day mu ndaba yaki y'olunaku y'ebintu ate bw'ofuluma ekibokisi ng'omwami kyokye neme kudda oleme kuddamu kukiyingira n'omwana we aleme kukiyingira kibenga tekikyaliwo kyekitegeeza nti temugenda kuuma muliro mwokya ebibokisi kino kiri philosophical kyentegeeza nti bw'oba olina kyoyize n'omukyala kimuteekemu kwegamba mubuuke kategeeza bw'okimuteekamu naye afuluma ekibokisi ky'obutamanya n'omwana naye kikole ki ng'akibuuse kasita naye omwana naye aba ng'ali involved kitegeeza famire yonna evudde mu kibokisi kyekyo kye bayita okwokya ekiki ekibokisi so nolwekyo mujje ku Prof by research wali ku Equatorial Mall tujja kwongera okubayigiriza ebintu bino emirimu mingi nze nnumwa nnyo okuya nti bannayuganda tebalina mirimu oluusi buba bunafu bwendabayo ebintu waliwo omuchina yawadde aŋŋamba nti tuba tutteko ensi ne mugamba yes mugitutte olw'okuba nti muli fast mulowooza mangu mulaba mangu bali proactive mukolerawo naye ffe tuli siro nnyo osooka kulowooza n'ogamba maama obaki ate tulimu n'okutya n'okutandika okulowooza oba kinaakola oba tekiikole tonnaba na kukigezaako gwetunuliza ne firimu z'abachina naye zaawano olinda n'osumagira mu ddiiro ne banyumya
bwe baba bakutambula ku luguudo ne bamalako eddakiika 2 malamba bali ku kkubo batambula tekiraga awusiroya tuli sironyo olinda paati eddako notubona tukutwala era balina okukola paati eyokubiri nakola firimu nga teriko paati tu kati gwe muzanya firimu emu omuchina azitunze 10 bali active fast n'abannakenya we bali yesebo wali ogenzeko ekenya nagendayo obiraba bibasi byabwe ebyo baba bwobanga basobola okutwala ng'okugula okumu kukyalina bweru ate bw'oba ovaako era dduka mangu obuukeko mangu bagenda kuvuga ng'okugula okumu kukyali bweru era nabagamba bannakenya mwe temusobola kukolera Uganda mujja kunyiiga nnyo takisi bw'aba abajjamu n'amala asimbula basobola omuvuma ne bamuvuma omukyala ayagala afume nga n'abakyala mpolampola yerabe ne ku ngatto bwefaananye omwami ekikalu oba kikyaliyo naye bannakenya buukamu nga bakomando so tulina okuba abangu tubadde siro nnyo nga bannayuganda esawa etuuse tube naffe nga tuvuganya okubeera siro kituyisizaako opportunities z'amaanyi nolwekyo musobola okujja ku equatorio wali ku Prof by Research netwongera okugaziya bizinesi eyo tujja kuba tugyogerako yemu ku bizinesi enyangu eya wood okola wood chips wood pellets wood sticks zikola mbingi zifumba osobola zikozesa mu kufumba osobola zikozesa okuma essigiri ate osobola zikozesa mu warmers kati ng'abo ababeera mu winter business nnungi osobola gitandikirawo omwana si with the aim nti afuuke mugagga binyonkondo naye ayiga okukola ekyo kikulu oba ozimba process so tuli ku 0702 06 emu mukaaga 52 kanjiddemu eri 0702 06 emu mukaaga 52 n'endala MTN eri 0779 yesebo 51 wow 96 52 obagenda wajja Google omugambe Omukenkufu Nyanzi contacts ajja zikubulira why not webale nnyo kumpuliriza leti the chuma wagala chuma ekyuma kiwagala ekyuma nyonyo tuve mu kibox tuve ku stage ya koleka nyonyo ebintu ebibiri bwe tunabivaako mu kibox ne ku stage ya koleka ensimbi zijja kuoma ate ne tugamba nti kati chuma kikole kikyo kiwagale funa yakuma akakabiri mu 5 okateeke waka kati no knowledge jenkwadde y'obukozi obukutabwa pine awo mbanku wagadde kuwulidde na wiki ejabu ekyo sebo tujja kulinda emboozi teri bankadde era tebanga konka nnyo ate y'Omukenkufu eggwa ekyawooma kale awo nno butereevu mugana wange Kaboozi ku